President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero alumazeeko nga anoonya akalulu mu disitulikiti eya Arua. Kale nno ab'Embalala munaatusonyiwa, ab'Ebusia munaatusonyiwa, Emityana munaatusonyiwa, Ebutambala nammwe munaatusonyiwa. Abaana ba Arua olunaku olwaleero basobodde okubeera nga babreakinga record. Tugenda kubeera nga tubyetegereza olugendo lwa His Excellency lwonna nga bwe yakedde ku makya. Jjukira nti olunaku olwaleero ku makya abadde alina okubeerako ne programu emu kwali ku radio emu, wabula batidde nnyo ne bajjawo programu eyo. Byonna tugenda kubeera nga tubyetegereza nga bwe bigenze olunaku luno olwaleero. Gye buvuddeko twakulaga emboozi nga mu disitulikiti eya Jumani kaawo w'ebitundu ebyo yavaayo n'awandiikira abatwala bonna amasomero mu bitundu ebyo aba agali ku mutendera ogwa primary kwoteeka n'omutendera ogwa secondary, ng'abagamba nti balina okufaayo ennyo batwale abayizi kurale okuli Mwami Museveni asobole okubeera nga yeekubisizaako ebifaananyi. Kale nno ne ku mulundi guno kaawo mu disitulikiti ey'Ekamuli asobodde okubeera nga awandiikira amasomero gonna nga kyabuwaze okubeera ku kampeyini ya Mwami Museveni olunaku olw'enkya. His Excellency haina byasobodde okubeera nga naye ayisa ku mutimbagano akubaka obwo bwensobodde okubeera nga nkutegeezaako. Asonga ate amataba ku nkuba efudembye olunaku luno olwaleero gasobodde okubeera nga gasaanyaawo ebintu by'abasuubuzi bya bukadde bali mu maziga. Atugenda kubeera nga nabyo tubyetegereza mu ngeri y'emu. Atugenda kubeera nga tukwatako ku nsonga z'omuyimbi amanyikiddwako nga Nina Kankunda, abangi gumumanyi nga Nina Rose. Ono nno wabaddewo akatambi akabadde kayitingana ku mutimbagano nga kalaga nti aliko MPOM mu bitundu by'e Kampala gwaendoosinga. Kale nno asobodde okubeera nga yeetondera bannakibiina ekya NUP alina obubaka bwabaweereza. Atugenda kubeera nga nabwo tubuyitamu mukwano gwange. Asonga olunaku olwaleero wabaddewo debate ebadde erina okubeerawo emu wali eri ku television emanyikiddwako nga eya NBS, era nga twalabye nga enteekateeka zonna zasobodde okubeera nga zamaze dda okugibwako engalo, wabula nga abadde alina okubeerawo David Lewis Rubongoya babadde bamutegekedde n'enkofiira eyiye eri special naye teyasobodde kubeera nga atuukawo. Kale tugenda kubeera nga tubyetegereza mukwano gwange awo tugenda okubeera nga tutambulira olunaku luno olwaleero. Munzikirize nsobole okubeera nga nkolamu katono nnyo bwe nti then ate nkomewo mukwano gwange tusosootole ensonga zonna. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nirizaako gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga ogoberera omukutu guno oli ku DPTV Uganda Down People Television. Gwe wenna nga otwegasseeko olunaku olwaleero ngenda kusaba genda wansi wali mu comment section ogende maaso n'okubeera nga weebaza Omukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyagenda maaso n'okubeera nga akyatuwadde. Mu ngeri y'emu teweerabira kubeera nga osubscribinga singa obeera nga gwe mulundi gwo ogusose okubeera nga otweyungako. Ate gwe omukadde gwe tuzenga otambula naawe omanye ekyokukola soka otuweere video yaffe like. Ajjukira nti buli wogiwa like kijiyambako okubeera nga edduka mu speed ya yiriyiri netuuka ku muntu oyo yenna eyeetaaga okubeera nga awulira information eyo. Kale nno asigenda kubeera nga nkulisaayo okuleka okutwala mu nsonga zonna nga bwe zirabise olunaku luno olwaleero. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo President w'eggwanga lino erya Uganda addako. Olunaku olwaleero alumazeeko nga akubaka kuyegewe wali eri mu disitulikiti eya Arua, wabula abantu ba Arua kye bagenze maaso n'okubeera nga abatulaga enkoko ebadde
kale obola oyinza okugamba kibadde tekikoleka mutiitiizi nti baalaze amaanyi amayitirivu ennyo nyini ddala kale nno obwenkaniddeawo era nga nyinza okugamba nti ebitundu byonna His Excellency oboolyawo byakabeera nga akubamu kakuyege abantu ba Arua bakisusiza nako olwaleero yasuze walere mu disitulikiti eya Nebbi yabadde nno alina okubeera ku radio emu emanyikiddwako nga Rainbow Radio wabula teyasobodde kubeera nga abeerayo yafunyemu okutaataaganyizibwa kugamba program bagenze maaso n'okubeera nga bagijjayo era bwatyo n'abiteekamu engatto yasuse kubeera nga ayogerako ne bannamawulire n'abategeeza ng'olunaku gwanaalutambuza n'essaala nga bw'obalaba then ne babiteekamu engatto bwe batyo ne boolekera mu disitulikiti eya Arua naye nga okutegeezaako katono nnyo nyini ddala olunaku olw'enkya agenda kubeera nga ali mu disitulikiti emanyikiddwako nga eya Terego akwoteeka ne disitulikiti emanyikiddwako nga eya Malacha eyo nno gyagenda okubeera nga akuba kakuyegewe olunaku olw'enkya kale nno njagala nkulage ku mbeera nga bwetambudde olunaku olwaleero olobya Kyagulanyi alabika yakikola kagenderere ennaku z'omwezi zino 19 Novemba n'afuba okulaba nga kalenda y'akakiiko k'ebyokulonda kwanoonyeza akalulu zimusanga mu Arua giweze emyaka 8 okuva lwe yagombebwamu obwala mu Arua bwe yali awenjeza Kasiyanu Wadri akalumu 2018 ekyaviirako okwekalakaasa okwabuna ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo obwegugungo buno bwafiiramu abawagizi ba NUP ne Basaalumanya bw'abadde asimbula Nebbi okwolekera Arua basoose kusaba mu lulimi olw'omu kitundu lwe basinga okukozesa okubayungako Katonda byonna ebinaagenda mu maaso mu Arua biwambaatirwe Kabambaggulu amamwe yo Uganda ne bazugiriko kilililili ali ariji mu lugendo asoose kuyimirirako mu bitundu by'Evvura omumyuka Rina Zedriga Java ayolekedde Arua kyokka ebadde ebula kilomita 9 okutuuka mu kibuga Arua mu kafo akayitibwa Nnyo poliisi n'eziba ekkuba erimutuusa obutereevu mu kibuga Arua akakiddwa okukozesa ekkuba erya Nnyo ala eribadde lyekooloobya eyabadde abuzaayo kilomita 9 yekoolobeza kilomita endala 12 n'aviirayo mu Katawuni Convention kyokka ne wano ebadde ebulanga kilomita 8 atuuke mu kibuga Arua poliisi nawo n'ezibawo agobye ekkubo lya Onvision Girigiri eribadde limwetoolooza kilomita endala 15 agenza akibiriza wuuyo mu Ediofe n'agwa mu kkubo ly'Onduparaka agukidde mu ssero ya Okaliba mu waadi ya Adarafu mu division ya Ivo ey'omu kibuga Arua okumpi ne woofiisi za sseera eno asanze nawo poliisi yazibyewo n'agezaako okugyegayirira ezibula ekkubo kuba abadde asobeddwa eka ne mu kibira nayo n'egaana Electoral Commission, I'm supposed to campaign here and in Arua City. But I have taken 4 hours to travel from Nebbi to Arua because they closed all the roads. Mr. Arino Itwe, you are an officer of the law. Please open the road, let me go and campaign. oluvannyuma alabudde poliisi kyagenda okuzzaako singa tebaggulawo kkubo. If they do not open for us, we are going to walk and reach town. Alabiddwako ng'ayogeraganya n'omusirikale gw'afubye okutegeeza nti ekitundu akizzeemu ng'ali mu mateeka. Bwe balemaganye n'ava mu mmotoka n'ayita mu bimotoka bya poliisi n'ebigere. Abapoliisi ababadde ku bimotoka bino ebizibye ekkubo balabiddwako nga balinga abalina be bawuliziganya nabo oba olyawo okubategeeza nti Kyagulanyi abayiseeko.
abawagizi beeyongedde okumugoberera. Ekiseera kituuse nga gy'ogenda ne gy'ova nga liwemberedde mu bantu bagenze bawaga obutatiirira Kyagulanyi. Abawagizi bagenze bamuwondera ku bigere n'alinnya booda nga kwabawuubira naye atuuse n'agivaako n'addusa ebigere nabo ne bakola kyekimu. Abadde alinnyalinnya akasozi ng'atuuse mu Kenya Ward mu kkubo erimuyingiza obutereevu mu kibuga, poliisi n'esalako ekkubo. Ku luno esumululiddewo tiyaggaasi n'amasannyalaze geetera okuba mu bantu ng'ogawulira geesasa. Tiyaggaasi atuuse n'okukwata omukka mu bwengula, enkuyanja y'abantu n'ebuna emiwabo. Kubaddeko ababadde mu byambalo by'amagye n'abakaalakale n'emmundu muleeya, bonna nga beetalanga Namutala omunyage Kente. Sebo mu bapoliisi ankubye oluyi mu bitaliimu nimugamba lwaki onkuba oluyi. Abantu bewandiisa nti bafune bwa president babire ba president okulonda okiwulira. Kakati nimugamba nti waliwo Arsenal ne Man U. Buli omu alina okusamba omupiira. Kakati mulwaki mututulugunya abantu? Sebo omusajja ambaludde oluyi n'angamba va maaso genda. Ninsalawo ninziruka kyokka nga nabyenziruka sibitegeera nga bwentagala. Naye lwaki tibatulekera eddembe yaffe Bannayuganda? Buli omu alina eddembe okulonda gw'ayagala. Museveni bw'ajja wano Arua tiwali abasumbuwa, tiwali abatulugunya, naye abeera n'ababe. Ne Bobi bamuleka abeere n'ababe. Kyagulanyi wanaddukiddewo ku booda. Kyokka ayolekedde butereevu ekitebe kya NUP mu Arua n'abategeeza nti Kakibekki waakulumba gy'alina okwogerera. Ekyo bwakimaze abawagizi babadde babakanye dda naye malusu nadde okooli nga toyinza kulowooza nti baafunyemu ekikangabwa. Ayise mu bugubi okuyingira ekibuga naye olumaze okukigwamu poliisi amaanyi ne gagiggwa. Atuuse n'okubibya okulaga amaanyi g'abantu nti ge gamuyingiza Arua. Bwe babadde bamugoberera batuuse n'okukola omuyonga gw'enfuufu mu kkubo. Ekisaawe bamutadde mu kyebbali w'ekibuga ekiyitibwa Barifa naye abantu bakyesombyemu ne kibooga. Thank you for being fearless. Thank you very much. Today I am very proud to be called Odini. Oluvannyuma lw'okwetoziira n'abasirikale Kyagulanyi Kyaddaaki atuuse mu kisaawe kino ekiyitibwa Barifa wakubye olukuŋŋaana. Kyokka abaayo abategeezezza nti Arua agiinako ebyafaayo bingi nnyo kubanga eno gye yafiirwa eyali omugoba we ow'ekidduka Yasin Kawuma. 2018 I was supposed to die here in Arua. 2018 is when I died here. I came here with my brother Yasin Kawuma, my driver then.
So the Miami model driver, Yasin Kauma, but I did not go back with Yasin Kauma. They said that because Yasin Kauma was killed here in Arua. Because by the end of Yasin Kauma, I not only missed a bullet, I survived because God had a reason. I survived because God wanted me to come back here today. Now we drove on the Mother Road all the way to Mduparaka. And to deal from Alias Mduparaka. From Mduparaka, again the police closed the road. I told them you are joking. I told them today I am not Chagulanyi. Kulencha Kyagulanyi wakwolekera disitulikiti y'Entereko wamu ne Maracha mu kaweefube ow'okwongera okufeffetta akalulu oba olyawo akagenda omutuusa mu bukulembeze bw'eggwanga. Kyagulanyi ebivudde mu bitundu ebya Arua. Alright, awo nno nga tuvuddeko awo njagala tugende maaso n'okubeera nga tweyongerayo mukwano gwange. Waliwo akatambi akabadde kali mu kusaculatinga ku mitimbagano akubaddeko omukutu ogwa X kubanga nyiniko akuyagenze maaso n'okubeera nga akawummuza n'awerekerezaako n'ebigambo akwoteeka ku mukutu ogwa Facebook nayo kabadde kazungirayo akwoteeka ne ku mukutu ogwa TikTok eyo tukimanyi nti obutambi ebiseera ebisinga busalirayo nnyo kubanga gwo mukutu gwa butambi basically. Kale no Nina Rose onono yaweebwa kaadi y'ekibiina ekya NUP okuvaayo okubeera nga avuganya ku kifo kya Sembabule Woman MP. Mu katambi ako yabadde awulikikako ng'alina omuntu gw'asabira akalulu atali wa kibiina ekya NUP naye nga mu kifo mwe yeesimbye mulimu ne David Lewis Lubongoya. Kale nno olwa akatambi kano tekasobodde kubeera nga kasanyusa abamu ku bannakibiina era butuukedde olunaku olwaleero Nina Rose ayina akatambi ako kavuddeyo n'ateeka ku mikutu gye emigatta abantu era ndowooza katusooke tukalabe ebigambo ebikalimu. Our power, NUP, and everywhere. Basebo ne banyabo naddala banna Kampala yenze ttala li Sembabule akwatiridde bendera ya National Unity Platform era nga ntwala akaseera kano okubeetondera banna Kampala olwa vidiyo eri mu kutambula nga ndabikiddwamu nga supportinga candidate omulala kanclearing ekyo nga ngamba nti nze ndi wano meya wange yali omu bali mwezi honorable era nga omubaka wange wa Kampala Central ye Mr. Honorable Lewis Lubongoya. Nsaba kwetondera banna Kampala mwenna vidiyo eyo beyisiza obubi era nga mbasaba tukwatire wamu tuleke spreading a negativity but spread love because tewali nnyo kinabadde emphasizing amweyo video era nga kyovula bankoze eno video oku clearing air because manya abasinga muyinza gitwala gikozesaamu ebirala oba abantu abalala ne bagikozesaamu mu ngeri etayetaagisa naye ku lwa banna Kampala abali ku nkyukakyuka nsabye okwetonda gye muli era nsaba mubeere nange muyimirire nange. Kale byebyo mukwano gwange ebiri ewa Nina Rose bwe tubeera nga tumutadde ku bbali njaga tugende mu nsonga endala zetuyina olunaku luno olwaleero gye buvuddeko twajja wano ne tukulaga ebbaluwa era nga yali eva mu district ya Kao mu district eya Adjumani era His Excellency yavaayo n'agiteekako ne ku mikutu gye emigatta abantu gamba nga ogwa Facebook ne ku mukutu ogwa X era nagiwerekerezaako ebigambo bye twajja ne tukulaga mu baluwa eno ebyali birimu byali biraga nti bagenda kubeera nga bakyaza Yoweri Kaguta Museveni ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Oktoba omwaka 2025 ku kisaawe ekyali kimanyikiddwako nga Parade Stadium era omukolo ogwo gwali gwa kutandika sawa 2 wabula bali bagiwandiikidde abakulu b'amasomero bonna nga babagamba nti baagala abayizi baabwe awatalimu yadde okwawulamu abaana abo bonna nga babaagala ku kisaawe ekyo baanirize General Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo nno ne tugenda maaso n'okubeera nga tubimma amazzi lwa nsonga nti twakiraba nga n'abaana bangi basobola okugenda mu lukuŋŋaana olwo era nga n'obutambi bungi bwavaayo nga busaculatinga newankubadde ng'abamu ku bakulu mu kibiina ekya NRM
bavaayo obutambi buno ne babwewakana. Kati atugenze okutuuka ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwe-11 nga kaawo w'ebitundu oba kaawo wa district eya Kamuli azzeemu n'awandiikira amasomero gano agali mu district ey'e Kamuli ng'abagamba nti ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Okitoba bagenda kubeera nga bakyaza General Yoweri Kaguta Museveni ku kisaawe kyenjagala kubeera nga era bagamba nti bagenda kumukyaza ku Bupadyengo Primary School ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa November 2025 era ng'ayagala abaana bonna abali mu masomero ago bagende maaso n'okubeera nga beegatta ku kisaawe ekyo olwo nno baanirize Mwami Museveni mu maanyi amangi nenga okusinziira ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo nagenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti oluvannyuma lwa population okwegaana Mwami Museveni kakati addukidde mu masomero ga primary kwoteeka n'amasomero aga secondary olwo nno asobole okubeera nga ajjayo abayizi abatwale mu laleze olwo nno ye asobole okwekubisizaako ebifaananyi alowoozese ensi nti kuliko abantu abangi era wano wasinzidde n'agamba nti wano mu bbaluwa eno gy'abadde ategeeza gye tukulaga essaawa zino nti kaawo wa district emanyikiddwako nga eya Kamuli asobodde okubeera nga awandiikira amasomero gonna agali mu Kamuli district ng'abategeeza baleete abaana bano bajembu balage omukwano gwabwe era wano n'avaayo nti last time yali kaawo wa district emanyikiddwako nga eya Ajumani naye n'agamba nti bino atuze tubirabako emabega gye tuvudde then n'agamba nti ne tubirabyeko ne mu bitundu ebyenjawulo agamba nga Mbale nga abayizi babafoosinze bayingire laale zaabwe wabula nga babambazza n'engoye zaabwe naye nga obutambi obufulumayo n'amaloboozi gonna ge bayimba okuva mu nsozi ezibeetoolodde nga bajja bayimba people power our power era nga balaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bo gwe balinamu essuubi era gwe bakkiririzaamu nga omukulembeze waabwe kale nno agenze maaso n'okubeera nga agamba mu slogan ya protest avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti tusigale ku slogan yaffe emanyikiddwako nga eya protest bino nno atugenda kubeera nga tubivuunuka bw'atyo His Excellency bw'agenze maaso n'okubeera nga ategeeza so amasomero go gayinza okuba nga Mwami Museveni kakati gakozesanga advantage ye okusobola okufunirako numbers kasita bakubisa t-shirt singa nyingi olwo nga basobola okubeera nga baziwa abaana kwoteeka n'abatuuze babeera basobodde okubeera nga basomba be bajja mu butawuni obwenjawulo ne babaleeta omukulu n'alyoka afuna aerial view nga gwe nno bw'ogiraba oyinza okulowooza nti mukwano gwange yakikubye kumbe ensimbi ya muwi wa musolo egenda maaso n'okubeera nga ate etokomoka tugenda kubeera nga tumulwako awo nga obalaba abaana abo obalaba bato n'ebintu by'obufuzi abamu tebabibakkiriza namu nti baana basomero wabula bo babambaza emijoozi kati gwe bakubira aerial view tosobola kutegeera nti bano bayizi anti bonna babeera beenaanise emijoozi egya kyenvu kale nno nga kikubeerera kizibu olw'ensonga nti ekifaananyi kibawala bo bakulaga bulazi eriyo nti wano bwe twabadde emalakya bino bye byaliyo kumbe nga abasingamu bonna bayizi ate nga n'abalala abasinga babeera baguze bagule tetugenda kubeera nga ate atubalwako mukwano gwange njagala ngende maaso n'okubeera nga nkwongerayo akawungeezi k'olunaku luno olwaleero enkuba ezzeemu okubeera nga efudde emba mu kibuga ky'eggwanga kino ekikulu Kampala jjukira gye buvuddeko sabbiiti nga 2 zetukubye emabega enkuba yagenda maaso n'okubeera nga etonnya era neyonoona ebintu by'abasuubuzi bya bukadde era n'abasuubuzi bano babadde tebannaba kubeera nga baliyiririrwa kakati enkuba gyevudde nejja ekkatira nti ku biwundu ate nezzaako buzza nezzaako ebbwa kale nno mukwano gwange ebeera biruma bulumi era nga tulaba mu katambi ako kafulumya olunaku luno lwaleero nenga emaali y'abasuubuzi abasinga yonna eri mu mazzi abasuubuzi abasinga bagenda maaso n'okubeera nga bakawuntinga rosi zotasobola genda maaso n'okubeera nga obalirira era nga abasinga bonna bali mu maziga nga n'omwala gwe bagamba nti bazimba gukyagaanye okuggwa katusooke tukulage ku maziga g'abasuubuzi bano nga bawanjagira
bamuzira kisa bagende maso n'okubeera nga babayamba kuba kati wano tewali ayamba eryo lyolaba kkubo si mwala oyinza okulowooza nti emmotoka bazze buzi ne bagiteeka mu mwala awo eryo lyabadde kkubo nga mmotoka ze zirina okubeera nga ziyitamu wabula olw'embeera y'amataba agabadde mu kibuga gabadde tegakkirizisa kidduka kyonna kubeera nga kiyitawo nabyo katusooke tubifune mukwano gwange ate enkomewo tweyongereyo Patricia bannange amazzi nga gatuyingirira mu bizimbe tugakooye bannange tuba tulya enkuba neemala kuca ne galyoka gajja leero teganonye naye agaaluli era gatwonoonedde kuba ebintu byonna tubijjeewo kitegeera Unonyo muntu ngama mpeni kama wale. Salamu alaikum. yeyo embeera tusobodde okugenda mu maaso n'okubeera nga tukufunirako akawungezi k'olunaku luno olwaleero but so far ebintu bibi nnyo nyini ddala mukwano gwange akikwewuunyisa enkuba si gy'oyinza okugamba nti leero yafudde mbi ennyo ng'eyaluli eyatwala ebintu by'abasuubuzi yatonyeredde endowooza essaawa yabadde ng'emu oba oliawo n'obutawera naye mukwano gwange ekibuga kyonna kyasobodde okubeera nga kisalako amazzi awo nno njagala tuveeko awo atugendeko mu studio ebiriyo akaseera kano kuno olwaleero akampani emu emanyikiddwa nga eya NBS television yasobodde okubeera nga etegeka joyita Kampala Central Debate era nga muno yabadde egenda kukyaza abantu ab'enjawulo mwe yabadde erina okukyaza olunaku luno olwaleero mwabaddemu ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya wabula ye yavuddeyo n'abagamba kaati nga bwe nabategeeza sigenda kubeera nga oba oliawo nkyusaamu lwa nsonga nti mwasobodde okubeera nga munkotakitinga ne mbategeeza nti sijja kusobola wabula ate nabadde surprised nnyo nga ndaba posta ng'ate nange kwendi era n'avaayo n'agamba anti kino kyasobodde okubeera nga kimwewuunyisa kale nno nga bw'olabaawo nti abakulu bano babadde bategese buli kifo kya muntu nga bw'olaba nti obubonero obw'enjawulo buli azze independent n'akakofiira David Lewis Lubongoya basobodde okubeera nga bakamuteerawo bajjeyo ekitiibwa kye kwoteeka n'ekya NUP wabula mu byendabyeko essaawa zino waliwo ekifaananyi awo kyensobodde okubeera nga nfowadingira producer nga bamu batuuse wabula nga n'abamu be tubadde tusuubira tebalabiseeko ku pano kale nno ebintu byanjawulo naye munnange akikwewuunyisa naye nga programu eno babadde bataddeyo nga David Lewis Lubongoya alina okubaako akwabadde kulina okubaako Hajati Misa Kabanda akooteeka Abraham Luzi oyo mulabyewo akwabaddeko Moses Muhanji naye yabadde alina okubaako akwabaddeko Nakuya oyo nno nga wa kibiina kya DF akushaba
Susan naye yabadde alina okubaako akwoteeka ne Abdallah Walangira naye yabadde alina okubeera nga waali nga obalaba awo yeyo pano ebifo ebimu biibyo weebiri bisatu birambirira bikalu balinda David Lewis Rubongoya olowooza alabikako Hajati Minsa Kabanda naye nno naye takubibwako kya mulubaale ne wa PPF naye tannaba kubeera nga alabikako oyo nno ye Abdallah Walangira kale nno yeeyo naye ng'abaana bakyagenda maaso n'okubeera nga bagamba ti bwe kiba nga kya NBS kubeera nga kugamba eyita zino gundi zino naye nga egendereddwamu kubeera nga eyina ye emiramwa gyawo gyeyagala etambulireko kakati nno mu kibiina ekya NUP tetubaagalayo kale nno nalabyeko n'omukulu Mathias Nsamba Mpuuga babadde bategeseeyo debate eyiye neyaweebwa tiketi y'ekibiina ekya NUP amanyikiddwako nga ajaviira kale nno Lubowa naye yabagambye kati kuba nayo badde balina okugibeera nayo olunaku luno olwalero zibadde ssaawa 2 naye avuddeyo n'abaatulira n'abagamba nti nasobodde okubeera nga ndisiivinga invitation yammwe wabula sigenda kubeera nga ngenda kulabikako ku mpewo zammwe lwa nsonga nti sisobola kubeera nga ntuula mu kifo kyekimu n'omulimba atayina obaolyawo kiddako abadde Sebina Javiira okusinziira ku bubaka bwasibye ku mukutu gwe ogwa X akawungeezi k'olunaku luno olwaleero kale nno n'olw'ebigambo ebyo ndabika asigenda kubeera nga nsuukako wano wabula okuleka okwagaliza akawungeezi akalungi obadde mulabi mulungi nnyo okubya ddala eri gye twatandikidde n'okutuusa akaseera kano amangenda okubeera nga nkusiibulira nga bulijjo mbeerayo ne producer wange ankola ebirungi eyantegeera Abek Mapesa Mr. Blutik Mr. Pilot adde Brazilian Abek Mapesa sebo mukama wange byonna mbimazeeyo kale nno yaŋŋambye gye buvuddeko mu nkuubo agayitinganye mu nkuubo nti bwe kataligirya tuyinza okuwawula ku gomesi oba olyawo n'ekkanzu ne tuzijjayo n'engatto bwetto ne twolekera tugende tukime omwana ttu ne sinnakakasa omanyi ye musajja wa kale naye nga galiwo njagadde gabawaako ku ye nga bulijjo Morgan Keys 256 official CEO Kaidalu content creator Luwero's finest mbagaliza ekire kirungi mubeere bulungi mweraba